naye takufuga buba buvunanyizibwa era mbuulirira naawe bwentyo ono tagenda kufuga naye olina okudda eka kubanga eriyo omuntu oba eriyo abantu. So bwe bakugamba nti obusajja kitegeeza kulwa mu tawuni ng'olina okuyingira leete kubanga gwe musajja bajja kwonoonera amaka. Breaking news ebya Susan Makula okugobwa omukwanjula ku muwala wa Pastor Bujingo ne Teddy bibino hombi kuletedde dola nga pale nkola yaffe aka video mbadde nsaba okampeleka like mu mutima mulungi kapenga kaso tambula katukira obuna abandi gade kumanya kweno information naddala bana ba team Teddy Bujingo ino information mwe abasose okubanga mujimpa awo nyini ngenda kuba nkuletera ne bahajati abalwanyidde musajja mu masa ogenda kubanga obeera bidako Shira Price ina awo nyini katutandikiro na mawulire gafe agaliro lunako lwajjo alwabadde okwanjula ku muwala wane wa Pastor Bujingo amanyikidwa nga dola akola ku social media mwena mumanyi bulungi nnyo era Pastor Bujingo yabadde omugenyi omukolo basingadde bagamba nti lwaki Susan Makula abeerawo Teddy Bujingo teyakoze ki teyabaddewo biki bayombe bigambo byabadde bingi nnyo naye nga information yavuddeyo nekiraga nti dola oyo muwala wa Pastor Bujingo kigambibwa kubanga ye invitinze Susan Makula yadi Teddy Bujingo yagambe mbutagenda kubeerawo ko mukolo ewali Susan Makula kyova olunaku lwejjo teyasobodde kubanga abeerawo naye abakobo badde baswaga muko abasinga bagenda gamba muko yaani Wanda Boy tubuulire amanyikidwa nga DJ Giviana ono DJ wamaanyi nnyo era alinamu ku kasente ewaabwe ndowooza ebintu mwabira bibye baleese tebaleese ebintu ntu baleetedde ddala ki ebintu era omukolo gwabadde very colorful ngenda kupresentingira video yonna yaguno omukolo biga shati no subscribing ano ku Wanda Boy yuji akade kaje personalizo kateke monsoko labe akatambi kano aka Pastor Bujingo nga wayo speech ye entano tuno komewo nebitala naye takufuga buba buvunanyizibwa era mbuulirira naawe bwentyo ono tagenda kufuga naye olina okudda eka kubanga eriyo omuntu oba eriyo abantu. So bwe bakugamba nti obusajja kitegeeza kulwa mu tawuni ng'olina okuyingira leete kubanga gwe musajja bajja kwonoonera amaka go bandisoose n'ewaka kimwaliriza okujja naye ngadduka walema okuba wabuuza mune nti oluddewa buli lwoddayo eka nga bukyali osevinga ssente n'obulamu. Omuntu yenna ataayaya mu kibuga mbu alaba mupiira alaba biki amaliriza ssente z'ebbaati aziriiridde mu kibuga okukkakana nga bakuwaddeyo ekipaki ky'ebiberenge okukkakana nga bakuwaddeyo kyayi ate omupiira gw'omulinda tegunnajja ng'ennyonta eyongera okuluma ng'otumyayo ebirala so ng'agenzewo. Shira Price yagambye mbutagenda kubanga atulawaawo bahajati beekube mpaka kuwulira bubi nagamba nti no bano bahajati ngenda kubanga mbanoonyako mubamanyi bulungi Tauba Mariam awo bangi nnyo olunaku olwejjo babadde beesabula wali eri ku TikTok live nenga otandika batya okwevuma nga muli bekika musobola okumaliriza bino ebintu ewammwe okitegera ekinekyo nga tobireese kuki ku social media okujjako nga nammwe mubadde mwagala stunt wande mwagala ki relevance eri abantu mugenda wamumbulira endowooza zammwe mu comment section goina business yo nga kulanga nafe namba ya feri yawo twin boxing tujja kwa tukulangira ko business ye tambule bulungi wanukaji tubulire ku ba distressed hajati banange ba distressed hajati nga babadde beyuza Mariam Kasirye itaona Tauba jangu wano Miss Perfect wano nawe hajala muli bana babusiramu mugambe nti nze shekati wa mwenza abagamba muri bana babusiramu temuddamu kwerumaaluma wano ku app kibeera kituswaza ffe abasiraamu Hajara bw'oba ofunye obuzibu obanga Tauba afunye obuzibu ne Hajara mweyingire mu box bwe mukuma live wano ne mweyuzayuza tugenda kuswala bagenda kugamba maama ba proud hijabis muswaza nze 1 kg njagala Kasiri toli mugole njagala osooka obeera omugole kakana todda ku ntalo za app gwe Tauba oli Hajara mulamu wo wacha wewe era wadde abantu bangamba ewanukejja abaana abo nga toboogera konna biwulidde abaana baffe ab'obuwala ab'obusiraamu temubiddamu tugenda kuswala mugambe tugenda kuswalira ddala era obwedda ngamba ba proud jabies ne ngamba batukuba
gwe Tauba bw'ofuna obuzibu ne Hajara mweyingire mu box mubebalireeyo ne kojja wamwe Rama. Kojja gwowe ensonga Rama tozza nsonga z'abaana abo ku app bazimalireeyo. Mariam gamba Tauba bw'aba akumyemu omuliro guzikire tugenda kuswala. Bannange tugenda kuswala fe abaana ab'obusiraamu gambe nti ate nga tusiba bakibasa. Mwena muli myaka gyegimu ate muli bato. Muli batonze mbagamba these things bisolovinga temudde n'okweyuzayuza mujja kweyuzayuza no mujja ebintu by'omu maka eby'omunda. Kuba natandise okuwulira ng'oli agamba oli yasasulira oli agende yeegatte n'oli e Bulaaya mujja kujjayo ebyama wano ku app. Ate mulina okumanya ekintu ekifuluma ku app tekidda mabega. Most of you almost mwenna muli bafumbo. Miss Perfect wamwe Hajara wamwe Tauba Kasirye mwenna muli bafumbo. Temudda mu kweyuzayuza tugenda kuswala. Ate Tauba bw'omanya nti no wasolya Hajara ng'ogenda nga weetonda. Kwate ekkubo ogende weetonde. Temubiddamu ebintu ebyo. Mugambe nti wanuka ejja atugambidde ddala. Ati nze mbagamba temuwulira. Ebyo ebya Shera Price nga tebitaddeeko mabbali. Amelia Nambala simulabangako nga munyiivu. Olunaku olwaleero munyiivu muko atabukidde Don Chris. Don Chris yani? Don Chris yoyo muvubuka omugaga eyawa Shifula iPhone 13 wagamba nti no yakola ki yagimujjako Frank Antambi. Anagamba nti no ayagala okusiba Frank Antambi. Omukulu Amelia Nambala yavudde nagamba nti no gwe ayagala okusibya banno nze nga saakusiba oluvannyuma lw'okunkola byonna byewankola. Biki byakola Amelia Nambala omulungi wamangi bino ngenda kuba mbikuplayingira obyerabiddeko. Making sure dino aka video kampereka like mutima mulungi leaving a comment yo mu comment section. Ayagala kujoininga group ya WhatsApp namba yange leo simbe 373 inbox ya WhatsApp nja kuba nkuteka mu group ya buli kinagwawo obo butambi obo oba biki ogenda kubanga obifuna mu budde sokolabeka na katambi Wonderboy UG I sign out. Kati ngamba kakati ono waba ayisizzo ono wati abiri nagafuna nawe noga kamanje nengam nenkuba kusimu niwaitawe bukisinga bbiri nenkuba isimu nengaba nange akasente ako nga nandika nga tuli myezi ena nangamba igenje kaleta biki bikinge simu tubeerawo up and down biki bwe bityo kakati omanya abantu abasajja ndo tebagala kuswala nali ndiawo nga bakaitawo ennaku nga 5 nga bankubira isimu ku Federation Martin Beta manager Martin ngamba banange Doni agambe bwati ne bwati manye kintu kyokuwayiriza mu eri gyobeera gyosiiba kugamba nende takato obusungu kitegeera naye nga nemmanya nti ensonyi zaaki ensonyi yazifudde obusungu ekirungi nali ku video shoot nempulira bubi nengamba Sophie yaliwo ne mga Sophie ate mukwano gulwaki nenjagala omukubira naye nze kasitanda bange omuntu obwongo tebuyinza kugatta ate engeri gyesaagala nnyo ntalo nenkima amazzi Sophie nangamba omuntu mukubira namugamba oba oyagala kisolovinge naye kasitanze nnyonnyodde be ninokola ki okunnyonnyola nenkubirako ku mukulu omu nemugamba munaye waliwo ekintu kye bampayirizawo naye tekiriiwo nambuuza yikyazze kitya nemugamba munaye kyazzebwa ekitibwe nagaya ndowooza busungu yayino ne luggwa kakati netubanga enkolagana tekola ki teriiwo naye ng'okyabanja nga nkyabanja nga akubuulira ki waliwo communication ku bbanja lyaffe nga ku bbanja lyammwe naye kagatta kakati nga mukubirako bwe namukubira nga ngamba siriiwo siri mu Kampala biki we bityo ne mugamba kale nemwasebwa okomawo ddi nangamba ku Mande akugamba lwakumeka nti adda Mande luyinza okuba nga lwakubiri ng'ate akugamba Mande yaŋŋamba yali Saturday nga naye mbwadda Mande eri etali ate eno tokiraba kwamba omuwemu ennaku 13 kati namukwano gwange bamuyita Tolman yalina shop ku Papa Friday kati yampita neŋŋendayo ntuula mu Muwagire kati nagenda okulaba ng'agamba nti ate adda Mande ng'omuzimu guli awo nga waali neŋŋamba kiki kye tuliko ye bigenda kuba bitya bino ekonomi embi nensirika kati mbanvu nga nekintawaanya omutwe saagala bintu byantalo agambe tali wadda Mande ate omulaba ali wali asaasa wamulaba wamunyega sisobola saamunyega